lwamaliriza yasabye okunkola simu ngamba bankutte gwe basobodde okukubira essimu ba Roger be bankutte kubanga bana abapoliisi babudde nga bagamba nti ono omuwala gwe okukwata simanya spice biki n'ensonga nno ng'emukwasa yali alina okukolerako ba spice kati ndowooza ye n'abagamba nti bakole musooke mukole ki munsasule kati ndowooza mu process eyo nga manyi ebintu by'abayimbi nga bagandoze bamukozesa just bino ndowooza ebyokubanga n'abagamba bannaye nakulamu ate brand yange okitegeere egezeemu okitegeera mba neetago obudde bwange busasula nakibiki so ndowooza ne bafuna abalala kati shobo yaggwa ono n'akola message n'agamba kale I was so disappointed mu bantu abakayografi nze show ya spice nti tebakijjeeyo kale nganze ekintu kyenna concept nganze gye nali nkola ki so kati manager Roger Lubegandoza naddamu message nga mugamba titujja kukusiba tuddamu tuyisa mu kamwako muwala gwe omanyira nnyo obo butamanywa abo butwala eyo bafana eyo mu magic town eyo naye eno kwegamba nti nanga ate nembeera involved so engeri Roger nti mutabani wange ayinza okuba nsinga myaka biki ne mutabani wange kwanze namuleeta mu system y'okuyimba ne mujja mirimo gye byali ne mwagaza okuyimba ne muleetamu ne muyigiriza engeri ekintu kino ekyo kikola just standards bantu ze batayiga naye ng'ate ekintu nakimuyigiriza okukikola so mu mbeera yaffe eyo ey'okuba nga tugira nga ndaba banteeka mu gundi ate ne kijja nga ndaba yanjogeddeko nanteeka mu story ye genda mbabafulagibamu ate nga y'omu ku bantu abannemesezza okuba n'emirembe mu music industry kubanga okuva namuleeta nga mukwano gwange nze ne mwaniriza kubanga nekyali ekyo yenze oba okitegeera oba kyatuuseko okuba ne music oba erinnya lyafunye bakale okwagalibwa abantu kwamwagadde it is because of me okitegeera naye ate n'afuuka enemy wange nze nakifuula obutabeera balabe nate yakifuula kyabulabe kubanga yonna gyayitira tasobola kukkiriza music wange kola ki kubanga azannya oba kale abantu okola ki tasobola kukkiriza mikwano gyange abalinga abaninaanye be basobola okugamba genda komba abo ba Green Daddy ba Kid Moshi genda komba sane group yonna gye nali nazimba gye yajjawo neemulemu okwasaganya kuba yagijjawo lwa bulimba kabwe najja nenkuteekako ekigambo ono ali wano n'alowooza nti nze muki nze mutuufu kale naawe n'ogenda noono omutuufu so ne bamaliriza ng'era balemaganye buli omu n'ateeka okukwata ekkubo erirye so mu mbeera eyo manager Roger njagala kwegamba yeddeko amanye nti nekintu kyeyakoze si kituufu era si tekigenda muleka bulungi oba enguzi yenkana etya obunene oba bba abali enguzi bajja kubanga talina musango ate tosobola kukwata muwala bwotyo n'omusuubizo mutta n'omugamba gwe n'okunsasula miliyoni 100 ngenda kusiba nga gwe Roger wasi omuntu ng'omuttiddewo teri yakusabye miliyoni 100 n'abantu omwana gwe watta mu bulumi obw'ekitalo togenda nga yo bakompensatinga nabba wa ssente oba kali nagamba nti no ng'ate watta omwana oyo naye twakusiba oba polisi yajjako nekwata ffe tetwali ku sayidi yo omanyi kyebayita okuviibwako omuntu gwe wabanga woyo afudde naye okimanyi mwe mwakitwala muti emisango bintu bingi nnyo bye mukoze zinatambula Roger nze nasooka omulinyisa nnyo nnyo mutwale South Africa ne Roger yatula South Africa nayingira mu motoka n'agivuga n'atomera omuntu n'afa nembeera bba nti mu South Africa nembeera nga n'okumala emyaka 3 nga singira South Africa nenkola ovasity lwakubulwa ngeri gyempuluma nga information yonna nga nnoonyezebwa n'ebintu binnya ebizibu abo Roger bakoze abantu yali 215 because those are 215 ba 214 around there naye nze nalina tiimu abaana bange bonna boolaba nafubanga bano abantu abagamba mu njagala kola nti nga njagala tukulaakulane mu music naye ate ne bafuuka ba enemy bange era bwe nayukana ne tiimu eyo Roger n'agenda n'abaana bano ba Kid Moshi ba Opa Fambo era basooka kunkubamu luyimba okitegeera nti mwatya nnyo bakola kibi kigamba okubeera nga bateekawo embeera eraga nti no ki mwate bali kuggwera yes so nze nekola ki n'ekirungi nti nze embeera eno ffe tusaba essala ngwera omuntu bonoogamba nti siina mbiranye n'abantu ndiwo okukola kituufu ne bwe munaaba ndi mu kkomera nja kukolerayo kituufu era ensi eri kitegeera ne bwe ndiba nkubidde luyimba mu kkomera lulibeera luliyagalibwa because ekyo nkikola so manager Roger Lubega ebintu byakoze bingi n'ebino ebintu ebyokwagaliza omuntu okusula mu kkomera ate nga mwana wa buwala nga naawe oli muzadde ozaala abaana ekyo nze sikiwagira era kiwa nti waliwo omuzadde oba n'oyo Roger yennyini nti oba asobola okunyumira omuntu ala mu kkomera kuba ennaku ezo bamukwata nga bankubidde goze lwaki baba bankubira they call me as if I'm a father
as if I'm his father. I think that's why bankubira nebbo ne bagala ochidanga obuchegana oba okubanga bakizikirako enfufu omuntu obokoze mbulambo omuntu ate bo ne befula ntino they made me nga they have never wrote any song for me. Tebawandika nkolu yimba nti akuwandikira oluyimba. They were my friends betwali tulina okukola ekirowoozo kye nali ngamba wa otukole kimalize kifuuke kinene era penna kyatufuula abantu ab'enjawulo. So ne bagala balwanyisa ekirowoozo ekyo. So nga bwe ndi omusajja alina ebyokukola ebingi nsobola okugenda n'entandika omulimu omulala to survive nga nsobola okugenda n'enkola emirimu baba balooja bayimbi bakabika tubalekere ki industry kasooka tugibalekere era singa tukwali kuyimba kwaffe nnyo nga abantu ebibuuzo bingi bafana oliwa lwaki tokyayimba bafana ebintu byoyimba byakabi byoyimba byanjawulo era bamala kulwa ne badijje bennyini bamala bagamba roja atugaana okuba endongoyo bw'amazima n'atuwayo ka sente ate nawe nga bw'omanyi mwana biki so nze nembaleka nange nembera nkino ekigamba nti kati mu nsi ndowooza kitegedde buli obe n'abalabe kukulaakulana nnyo era oba olina okugenda mu maaso bw'oba tokulaakulanye mu bya mubiri okulaakulana mu mwoyo. Nelson Mandela bamusiba mu kkomera Yesu bamukomera ku musaalaba yakulaakulanira mu kwewaayo kwe yakola teyakulaakulana mu bizimbe nti yazimba bingi nti emmotoka yagula nnyingi wabula kye yakola. We are trying to okukola statement wawe tubeera bye mirimu gye tukola naye lwakuba tunafiizibwa omuntu ne balya kummwe indirect nga bono nkubye oluyimba oba nina ekirowoozo bwekiti bone bagalera bagezaako nnyo okutwala ebirowoozo byaffe byonna bitwalina bitwali tuzimbe kubanga twali tubasembeza munda naye nkubuulira bituuka ebirowoozo ne biggwako nga mulina okuddamu ewole ebiki ebirala. Ffe twesime nti Mukama yatuwa ebirowoozo ebitusobola okulowooza bulungi n'olowooza ekirungi n'ekibi n'omenya kino sijja kikola ki. Nze Roja bwe yanjogeddeko mu kavidiyo ke n'agamba genda yo bafana zo brand zo soba biki nandibadde ngenda nenkola ki nange ne musiba oba ne muwabira naye ekyo teki siina lwaki mba nkola ki neggwe oŋŋamba otya nti omuntu ayogedde n'agamba nti share space teyatumidde nga si yekka nina vidiyo zisuka mu 10 abantu aba complainings oba abawadde ekifaananyi ku show kubanga bw'oba muyimbi nga ojjidde mutuba lyakuvuganya kitegeeza nti woze mu kuvuganya balina okwogerako kuba oli mu kulaga abantu nti obakakasa kitegeeza bw'oba abantu oyagala bakakasa kyekikuzimbisa stage eyo branding kitegeeza branding twagala ezi real nga sizaako nga we brandinga nti bwebanga njagala kukola stage bweti n'okuyimba era kuyige oleme kubuuza kibuuzo baleme kubuuza kibuuzo gambe nti sinze Rihanna sinze Beyonce ate nga goloza kyeki kiwagiza Beyonce okusinga ggwe because ayimba nnyo okuyimba kwe kwa ddala takugeta kati gwoba okyakugeta ate ng'oyagala obeere mu bamanyi wewali problem oyagala ofuna award tocompose nga nkoluyimba bakuwandiikira bakwambaza omulimu ogenda ku stage n'okola ki kati lwaki towa credit bantu bawandiika bayiya nga audio amweyiza video najeyiza obanga buli kimu ayinako 50% production wise tugambe Roja ina obuzibu kubanga ne gravity y'omukoyimbe abagira ate nze nalinda waveyo na muntu kuba nagamba asobola kulwanagana muntu nga musinga naye nina bwemba wakulwana nina kulwanagana muntu nga okitegeera nga kale olaba nti kikwatagana kati manager is not a musician oba artist nti oba ayiza industry oba kiki just helper omuntu agamba omuyimbi nti ndese engoye ezogenda okwambala ntutta akayimba ku TV nkoze bwenti which is nti omuyimbi atalina magezi gakola ekyo yalina okufuna abantu bwe batyo naye omuntu nga omanyi nti bwenti bwe nnokukola ekitugemu ogimanyi bwefaanana oba omanyi kyolina okukola. So nze siri wano nti noba kuteekawo mbeera naki naye obusungu oba n'ennyiike oba obulw'obutenkanya obuli mu ggwanga nti nga Roja natta omuntu n'atakwatibwako yo family y'abantu nebonabona nga batali bannayuganda ate ye Roja nayo omuntu nayogera ku nsobi gy'akoze ekyo ne kimusibya ekyo kitwete okutugamba nti ate nga abantu abo gye bagenda bawaabira emisango gino be bawaabira basoma nti enguzi kibi they went to school abo nabo bajjaji bolaba abantu bonna abakulu ba police abo nabo laba bakulu basoma they went to school era be balina okusomesa enguzi kibi naye be bacha kubanga okuva ku muntu ajja nakuwa enguzi n'osiba omuntu ayogedde just ekigamba I know dembe lyokwogera ku kintu ate noleka omuntu assa omuntu noleka omuntu ajje takunonye nakuteekayo nawe noleka omuntu ajje ati muganda wange nze nakula nemmanya nti munsi mulimu okufa ate sikutya naye kwekyentya nfudde enkozeewo ki ekinandeta abantu okunzijjukira oba abantu okubeera nga I'm so happy for radio okubanga buli omu alina okufa naye I'm so happy nti radio yafa naye omwoyo gwe gukyakola ki gukyayagalwa bakyamudebatingako bakyamukoppa bakyamuriretinga ku bintu bingi
yenkola gye bayita okubanga wakola ebintu laba eke abantu bonna bazze bafala ababasudde Paulo Kafero they will never go off people's minds okitegeera ba eri wamala abantu mizigo bakola eri wa moyo bamuyiyanga nga waddala naye kati ffe tosobola kujja ogenda nojja nosanga omuntu akulabye oba okutekiiza oba nange ogikubyemu n'agenda agikube no you have to learn it togamba olwokuba nalabye bafana agikuttemu oli agikuba munankanga nenjikube mbo omulaga ngikuba no you have to learn it kiyamba history y'obulamu bwo oyogedde ku radio yagenda tumujjukirako ebintu bingi kikiwali agadde omuntu akujjukireko in case ekintu ng'ekyo kize tukisazaamu definitely byekoze bye abantu bajja okujjukirirako kati ebyo byokola mbikola nga sose kwebuuza ku muntu nkola bituufu byemmanyi nti abo abantu benkolera ebituufu bajja kujja mu budde obutuufu ng'obudde obutuufu bwazze gravity yasoose okuvaayo naye nga ate mukwano gwa Roger nnyo n'agamba nti this guy is bad, this guy is wicked. Obutambi bonna weebuli obadde obuwulira n'agamba nti Roger these guys mu industry situmanyi gye baakola ki gye baava engeri industry gyetali mu interview oyingira buyengizi bazze n'obuzeezeza obutakola ki obutaliiyo era kyenjagala obbaga kiri kimu ffe bukya tuyimba tetusaddakanko bantu tetukola nko nsonga lwekyo music gwe tukulembeza mu lugero lwange togenda wuliramu mbu nakuba omuntu mu lugero lwange togenda wuliramu mbu nasamba omuntu musimanya ne mumukuba kibooko ngwa mukulu bwe yakola wani